Bw'otuuka ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga Kampala kyoleka lwatu nti eggwanga liri mu keetalo kakulayiza mukulembeze wa ggwanga anti zonna zitimbiddwako engoye eziri mu langi za bbendera ya Uganda n'ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM. N'emmotoka z'ebyokwerinda nazo obwedda zirawuna ekibuga kyonna naddala ebifo ebyetoolodde ekisaawe ky'ameefuga Kololo awagenda okuba emikolo. Ku kisaawe Kololo we tutuukiddeyo tusanze keetalo kennyini ng'abali mu kuyooyoota ekifo kino engabo bagirumisizza mannyo. Weema abagenyi mwe bagenda okutuula nazo zaawanikiddwa dda nga n'abalamba ennyiriri z'abasirikale we bagenda okukumbira tebassa mukono. Abali ku gw'okwalirira abakulu we banaayita n'ab'entuuyo babadde bazisaza bibatu. Abakungu ab'enjawulo abali ku lukiiko oluteesiteesi balabiddwako nga batuuka mu nsisinkano yaabwe esembayo okubadde amyuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo, ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama, akulira ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ki KCCA Ajati Sharifa Buzeki n'abalala. Akakiiko k'ebyokulonda katutegeezezza nti buli kyetaagisa ku ludda lwabwe kiwedde nga bayinda lunaku lwa nkya kulaga ggwanga eyawangula obwa pulezidenti mu butongole. So olunaku olw'enkya lukulu nnyo era akakiiko k'ebyokulonda ka nkizo nnyo kuba kalina okwanjulira bannayuganda n'ensi yonna nti wuuno omuntu wammwe gwe mwalonda eyafuna obululu obukkirizibwa mu mateeka n'awangula era kati wuuno tumuwadde Chief Justice omulamuzi omukulu okumulayiza n'atuula mu ntebe ya President. Kitegeerekese nti abakungu abasoba 40 n'abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo basuubira okwetaba ku mukolo guno. Ayogerera poliisi mu ggwanga Kituuma Lusoke atulambululidde enguudo ezigenda okuggalwa. Era mu bifo nga Kitubulu, bifo nga Mpala, bwe mulaba those cut-offs tezigenda kuba za maanyi nnyo, zijja kuba za kaseera. Ku mukolo guno kwa kubaako okwolesa obukodyo bw'abajaasi era babaddewo n'okwegezaamu. Abali mu mitambo gy'omukolo guno batutegeezezza nti gutegekeddwa mu ngeri esobozesa buli muntu mu kiti kye okugwetabako. Njagala kwebaza abaganda bange aba opposition ddala aba NUP okubeera nti basindise badelegate baabwe nabo bajje babeere wano. Yonna gy'oli ojja kusobola okugoberera ebigenda mu maaso ku radio ne ku TV. Wetuviiridde mu kifo kino ng'ebyokwerinda byongedde okunywezebwa era buli ddakiika eyitawo ng'abasirikale okuva mu bitongole eby'enjawulo bongera okwesomba.